Embeera y'obudde ekyukakyuka entakera mu nsi yonnako n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekifuulidde ddala kizibu abantu okubaako ne kye bakola olw'engeri gye bayisaamu. Mu kukinoganya nti wotayimukira bbango teweebikka, abantu ab'enjawulo bazze bavaayo n'engeri kino gye kiyinza okugonjoolwamu era bingi ebikoleddwa, gamba ng'okusimba emiti, okusomesa abantu n'ebirala. Wano ne bannakibiina ky'obwannakyewa Rotary we baaviirayo n'enteekateeka gye baatuuma Rotary Earth Initiative nga wanisira balisa ku kusimba emiti egy'ebibala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'omulundi guno basinzidde Kasese ku mulamu okugamba nti okufuula ekitundu kyaffe ekya kiragala olw'ebiseera by'omu maaso ebyeyagaza. Kino bakikola mu kujaguza emyaka 10 bukyanga batandika buweereza era enteekateeka eno yeetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva mu mawanga agakola obuvanjuba bwa Afrika agatali gamu nga Kenya, Uganda, Tanzania n'amalala era abasoba mu bina be bagijjumbidde era batandikidde ku ssomo lya Kamayiba Primary n'obusumba bwa Rwenzori. JB Sengoba akulira akabondo ka 2014 mu Tanzania ne Uganda agamba bavuddeyo okugatta ettaffaali ku butonde mu kitundu kino olw'engeri Kasese gye zzenga ekosebwamu. Kunganidde wano e Kasese mu project gye tuyita Rotary Earth Initiative. Project eno ereeta abavubuka okuva ku myaka 18 okudda waggulu okuva mu nsi ya Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi okusimba emiti. Mwaka nga tulaba nti esumbuyibwa amataba, esumbuyibwa ebintu by'enjawulo naye nga biva kuba nti obutonde bw'ensi mu kitundu kino eno bubadde nga bwataataaganyizibwa era mukimanyi nti Kasese ebbugumu ly'amaanyi nnyo so nga twetaaga emiti egiwerako. Wabula ono asiimye Gugudde TV olw'okusitukiramu era n'asaba buli ssekinnoomu okwenyigira mu kutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi. Njagala okwebaza n'aba Gugudde TV olw'okujja okumekinga sure nti tuteeringa stories zaffe zino eggwanga lyonna tuzimanyi. Byonna ndaba oba tonnasimba miti, funa obudde, simba omuti tusobole okutaasa obutonde. Yesimio Ssemukulu alaze obwetaavu bw'okumanyisa abantu ebirungi ebiri mu kukuuma obutonde. Agamba abavubuka basaanidde okusitukiramu mu bintu nga bino olw'ensonga nti gwe mulembe oguliko era nga balina okwerwanirira. Tetusimba makanda Kasese kubeerawo entayali. Twagadde tweyambise abaana b'amasomero. Abaana b'amasomero emiti emito betutandika nabo okuba nti no tukyusa endowooza z'abantu. Abaana b'amasomero betutandika nabo okuba nti no batuyamba tubuildinga workforce ey'abantu abagenda okuba nti. Mu kwogerako n'abamu ku bavubuka n'abayizi abeenyigidde mu nteekateeka eno nabo baliko bye batulambuliridde. Usanga nnyo senga ebitundu ebimu by'olaba bibaamu amataba. Senga tuyina emiti egyetooloola ebitundu ebyo, emiti gino gisobola okukola nga ebiziyiza. I don't have to be a Kenyan. I can be able to connect to every country that I go. And also I can be able to see and serve the community as per what we are guided through. In terms of the forward. It has also impacted us in the coastal area where we try as much as possible to plant mangroves because of the climate change issue. So we are also here in Uganda to help play a hand as part of the Rotary spirit. They will help to work as carbon sinks, which will reduce gases which may cause global warming. Fenga klabu ye Kasese tusuubiza nti tugenda gikuuma bulungi. Tugirabire bulungi okulaba nti n'abalyoyi b'emyoyo mu kitundu kino tebalutumidde mwana anti ebyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 24 olunyiriri olusooka bigamba nti ensi ya Mukama era nga n'ebigirimu byonna bibye ko n'abantu abagiwangaaliramu. Wano Reverend Peter Wilfred ow'obusumba bwa Rwenzori wasinzidde n'ategeeza nti kikakata ku buli muntu okugikuuma era asanyukidde ekikoleddwa bannalotale. As responsible people and as church, we are called to be good stewards of what we have. Kwata ku buli muntu okuva ku muto paka ku mukulu okuvaayo n'enkola ez'enjawulo eziyinza okuyambako okuzzaawo ate ebyo ebigenda byonoonebwa ssaako n'okwongerako ebyo ebiriwo byennyini. Eno ensonga lwaki twasazeewo nga Gugudde TV okukwatagana n'ekibiina Rotary Club of Uganda ogenda mu maaso n'okusimba emiti. Nze Nofisha Bakanansa ne Edwin Kanyesije ku lwa Gugudde TV agaguddewo.